Sirevu yonna gye musizira okubeera nga te mugoberera Fahad Project gemanya nyongera okubeera nga te mbabuuzaako abalabirawo mu ggwanga erya Saudi Arabia, Qatar, Dubai ku ddungu wonna mubale nnyo ddala okubeera nga te mugoberera mukola kyamaanyi nnyo abalabira mu ggwanga Uganda namwe sinza okubeera nga te mbeerabira. Thank you so much mwale okubeera nga te ensonga muzikwasaganya n'ogamba nti kanteyo ka data ate sobole okubeera nga te nfuna updates Fahad zanaaba asobodde okubeera nga te tuteerayo. It's been a while badde nyina byenkwasaganya mpolampola here and there naye ng'ate nkomyeyo mu system bubi nnyo kyogera okubeera nga okola subscribinga gwe atanaba kubeera nga tosubscribinga video eno as usual etandika na like beera nga tolikinga video eno ate osobola okubeera nga tosharingirako n'abalala obubaka obuli mu video eno busobola okubeera nga te busasaana ewalala side eyo. Ensonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga Uganda era nga omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad owa Kawempe North embeera mbi nnyo olunaku olwaleero akasimu ke nfunye olunaku olwaleero okuva eri mu ddwaliro gyajjanjabirwa bandaze oba baŋŋambye nti asobodde okubeera nga ate akubakubamuko ku matu akatinitini naye ng'olunaku olw'ejjo yazirise so mbeere nga ate mumuteeka mu ssaala wabula still ku nsonga za Honorable Ssegirinya omwami amanyikiddwa nga Sheikh Umar kinajjukirwa nti babadde n'entalo zaabwe zibadde zigenda mu maaso era omubaka Ssegirinya yavaayo ku live emu n'abaako ebigambo byayogerera Sheikh Umar wabula ne Sheikh Umar naye abadde nga amuddiza omuliro wabula wekituuse ku kino ekyokubeera nga Honorable Ssegirinya ng'ali mu ddwaliro oba obulwadde buno obumugoya Sheikh Umar yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera muganda wange yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera era nga byonna ogenda kubeera nga obiraba mu katambi awo olunaku olwaliro era still alina statements empya zazzeemu era nga akakasiza eggwanga n'agamba nti ekiluma Ssegirinya nze nkimanyi era nga mu kubeera nga nze nkimanyi yenze solution so Ssegirinya abeere nga atava neetondere ngenda kubeera nga ate muwonya bunnambiro ebyo nno bigenda mu maaso side eyo era ng'obutami ngenda kubeera nga ate mbukutirawo osobola okubeera nga ate olaba kiki ekigenda mu maaso side eyo ate ewe katambe ko nabo kakujjiddeko akopalaso naye avuddeyo neyeenenya n'agamba bannaaye ensonga z'omuvubuka oyo amanyikiddwa nga alien skin ekyamazima kiri nti ensobi zonna zaava ku nze era nga yeetondedde eggwanga n'agamba bannaaye mu nsonyiwe era nga ebigambo bingi byasobodde okubeera nga ate ateeka mu katambi kano nga bigenda okubeera nga ate nkakutirawo out ate nga teweerabira always comment section ebeera open oli waddembe okubeera nga ate osuulawo endowooza yo gwe kiki olowooza ku nsonga za Honorable Ssegirinya wamu n'omwami ono amanyikiddwa nga Sheikh Umar omusomi w'eddwa ate saidi endala n'ensonga za palaso wamu ne alien skin ng'olowooza kibeera nga comment section ogikozesa nnyo eri open teekawo comment yo awo tujja kubeera nga ate tugisoma tutekebwa mu sente banafa ba tap send era nga gwe eyandagadde okubeera nga tosindika sente kozesa application eyo mu ngeri enjawulo kozesa promo code FAD 1137 esobola okubeera nga ate osindika sente zisobola okubeera nga ate zituuka ku muntu wenayona mu nsi ze wandagadde okubeera nga ate zituuka mu kambatire butabi buno ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Nakeera enkya ne mbagamba sorry kubanga omukono ogwakola ensobi gwali gwange. It was my hand, not anybody's hand. Nze sigugwani gwange omukono ogwakikola so nga bookeera n'otogamba sorry ng'omukono ogukikoze gubadde gugwo naye wennyini oba toli fair to yourself. Naye nze nali ndi awo nga mbategedde concert yange nga ntoba nayo. I did it single-handedly to be precise. Nentuuka nebyensitowerera bingi mmwe bye mutamanyi. Wabaawo poliisi, wabaawo security, ebisaawe emiwendo gye tubipangisa gye emiwendo gye bimu. N'omuyimbi yenna oba avudde Bulaaya oba avudde wa gy'abipangisa. Ab'obulango companies mu Uganda ntono nnyo ezisponsoring abayimbi ate nga mwana tusente bonna bazikolera ku ki? Ku ffe. Embalabe zaawona
tezinnaba naye obwavu bwawona tofaayo. So nga nkola lyaso zange mba ndi awo ekintu kyennyini kyemwalabye almost abantu ne balumba rehearsals ezo ne bakuba ebintu and for some reason bingi ebyagenda maaso bangi bye batamanyi naye nze saagala nze muntu agabagamba nti omusajja tattotola bizibu bye. So I didn't want to come out and explain simanyang ninyonyole, no. But because my hand was involved, I said one word, sorry. One word for a wise is enough. Naye ekigambo ekyo ndowooza kikola mu nsi z'abazungu. Bantu baalaga obukyayi mwana naye singa tekyali kisa kya Mukama, singa tetukyanywa n'amazzi. Nenze kyenjagala omubayigiriza olwaleero lwaki njogedde ebintu ebyo byonna kwe kwagala n'okwaddala n'okuwuliriza n'okwetegereza. Ssegirinya bw'oba neetondedde ngenda kuvaayo nkwate Qur'ani eno. Munnange Ssegirinya mabaga bamuze nkugoyagoya kati kankubbireko ku birowoozo eno Qur'ani ekugoya. Nze agisoma nassibwako omukisa rahma okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga ngenda gisomerako abantu era bafune ebyo bye baagala. Ngenda gisabiramu ndabe ebyo bye baagala. Wallahi billahi tallahi Ssegirinya Muhammadi oli musajja musiraamu omanyi obusungu bwa Qur'ani, omanyi omuntu kyayinza okukozesa Qur'ani naddala ng'agimanyi nganze, naddala ng'omuntu Allah yamusaako rahma ng'asobola okugisoma nganze. Munnange eno Qur'ani yekugoyagoya, jjukiramu katono nnyo omusajja gwe baali bayita balabye ekkubo. Wallahi abasajja gwe baasabira edduwa gwe baakozesa Qur'ani eno ne bamusabira edduwa ng'akutte Qur'ani eno ng'agirinnyeerinnyeemu. Gwe Ssegirinya tewamanya. Bannayuganda mugera okunsabira kubanga basawo baba kantima ne bansalako n'ennyama wano ne bateekamu akayinja akayita akalinga black stone ne kano bakayita poisonous black stone kebantaddemu ejjawo ennyama ne bakasonsekayo kasobole okungula mu butwa. Era bangambi bagenda kumbuulira wanje nabulya ddi mwaka ki mwezi ki n'olunaku nsobola okumanyawo we nali omuseera kirusobola kumanya naye nkukolimira omuntu era nkola ekintu kino kubanga sirina buzibu bwonna ku munnayuganda. Bannayuganda bannange mbaagaliza birungi wenda babonaabona n'amaziga gampitamu naye nenfuna ebizibu kukomera, nenfuna ebizibu kumpa butwa nga byonna bize nga bimera ku nsi. Naye kansaba Omukama katono ate yanguze omuntu yankola ekintu kino ajja musasula. Era basawo bannange singa tewayanguye Ssegirinya emyezi 6 obadde mufu naye nga bwe naali wadde Ssegirinya obulinga obusembayo neegomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabya nga nakati bwakyankaabya. Ssegirinya nsaba Allah akkirize edduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola, tokyalina ssuubi bikuzangulu. Famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye Kawedemu abantu bonna adde bamutya balabanga omugagga balabanga ow'amaanyi. Naye Kawedemu ate alina statement gye yakoze era egenda omuswaza.
alina gwe yagambye oyo ssegirinya agenda kunkakasa nti ssente zisobola okukola buli kintu nsobola okumujja mbudde n'afa sabo Sekawumalu bwe yeewaanye mbu asobola okunzita ne Sekawumalu kati Sekawumalu kamunyumizeeko ebintu bimu Bosco tayagala mbeere mulamu mu ggwanga Uganda Bosco anjagala ndi mufu naye nkyali mulamu benvuganya na beno mu kawempe no Sekawumalu mukwano gwange wennansana munnange ebintu bino bitaddemu nnyo kabampaane eno interview zino mpya oyise bannamawulire nobagamba ono kasasiro Sekawumalu ebintu bitaddemu nnyo kabampaane Ssegirinya yaleeta omulambe wo yalina ensonga lwaki yaguleeta omusajja omulemeza ku Sekawumalu sigwosa mu makurani n'enfula Ssegirinya bwaki tolimba bantu Ssegirinya atugambe bamuwa butwa gwotugamba mugwa musabire edduwe mufunyiza bwoti bweti olwokuba yagalirako abalwadde banyabo ne bassebo Sekawumalu si yasomera Ssegirinya dduwa n'alwalambu ekibumba ne kigendako amabwa jasi ayagala abalwadde ayagala kulaga nti alina amaanyi agakola ye mu mbeera ya Ssegirinya eno mwali Sekawumalu yayagala kukoleramu ssente tamanyi gye bigenda kuggwera Sekawumalu duli baakuleetera mulambo gwa mwana w'omuto naye senga Ssegirinya Allah amuyita ekijja okuddira gujja kimanya ojja kwagala nnyo ebyengera by'ensi eno ojja kwagala nnyo ssente mulwokuba ofuna abalwadde mbu nga bategedde mbu olina amaanyi wasomera Ssegirinya eddwa oba naafa oba naakola biki kijja kwekyusiriza Sekawumalu nakulabudde dda naye okyayongera kuwanda muliro muganda wange ebintu bya duniya eno tebitwemazaamu ssente z'onoonyamu naye tezikwemazaamu Sekawumalu leka obulamu bwa Ssegirinya obwewaalira bumu n'ebizibu by'alina Sekawumalu ojja kwagala firimu ya TV ne kamera muganda wange gye bijja okunzikira si birungi